Okay, omulungi yatuliriza era tulaba eno gyesinzira okubanga otulaba obanga otuliriza nkwanirizaako olunaku olwaleero. Tuli ku WOLOKOSO Extra No Stress mu UG ya YouTube channel yaffe. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa atagenda era nga nkugamba nti olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira omukolo gw'omukyala Ssenga Kulanama n'omwami we omulungi aligaweesa Jumba owa Tonda izimu oba owa Tonda. Era nga omukolo gwe bakoze mukolo gwa kwanjula ogwabadde mu bitundu by'ekigo gye bazaala Ssenga Kulanama. Omukolo guno tugenda kutunuulira ebintu bingi nnyo. Tugenda kutunuulira enteekateeka y'omukolo, tutunuulire abagenyi, tutunuulire ebirabo, tutunuulire ennyambala, tutunuulire okulya, tutunuulire abakiisa okuva mu gavumenti ez'enjawulo, okuva mu biti eby'enjawulo, tutunuulire n'obufumbo bwabwe buno nkunnyonnyole buggweerawa, bwatandikiddewa era buggweerawa. Awo nno we nkusabira okkalire omanye bingi ebyabadde ku mukolo gwa Ssenga Kulanama ne mwana munne oba ne munne oba n'omulungi we Jumba aligaweesa okuva emukono. Basebo ne banyabo amanya gange nze Jumba Lubo aligaweesa omugole azze okwanjulwa ewa Ssenga Kulanama. Mpulira bulungi nga ntuuse ku mukolo ewa Ssenga. Abantu bangi batuwerekedde, abantu bazze mu bungi era abantu bakoledde ddala ekyo kyennyini kye tusuubira. Ndi musanyufu nnyo kubanga ndi ewa Ssenga Kulanama nga ntuuse mu bakadde be era nina essanyu lingi. Wadde ng'enkuba etukeereyezaamu naye ffe tuzze era tutuuse. Ndi musanyufu nnyo kubanga nzize okwanjulwa eri omukyala gwenjagala. Omukolo guno gwa bwabuwangwa na nnono, enteekateeka nnungi. Naffe ab'ebyobuwangwa n'ennono tuwasa era tuwayira nga omukolo tugukoze mu nkola ennungi. Neyanziza nnyo maama, neyanzeege. Ngenda kusooka nkunnyonnyole katini nnyo ku Ssenga Kulanama naye nga nkusuubiza mu maaso awo sabbiiti emu ku bbiri tujja kubeera ne exclusive interview ya Ssenga Kulanama ng'ayogera obulamu bwe, emirimu gye, obufumbo bwe n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Ssenga Kulanama mukyala akuliridde era nga ali mu myaka 50 around there. Omukyala ono nzaalwa y'ekigo, mukyala muzadde maama wadde nga yakazaala omwana omu era nga omwana wa Ssenga Kulanama omu bw'ati gwalina tannaweza mwaka mulamba era nga omwana wa Ssenga Kulanama ono tali mu Uganda, ali mu bitundu by'e Zambia. Ssenga Kulanama yakawasa abasajja babiri. Statement oyinza okuba nga togitegedde naye njiddamu. Ssenga Kulanama yakawasa abasajja babiri, lino eddya lya kusatu. Yakawasibwa omusajja omu, ye yakawasa abasajja babiri. Ssenga Kulanama yasooka n'awasa omusajja eyasooka n'amuddukako era ng'entabo yava ku byanfuna. N'awasa omusajja ow'okubiri jjo ly'abalamu wano omusiraamu oyo gwe mumanyi gwe yakawukana naye. Era lwaki nkozesa ekigambo kino? Kiri nti Ssenga Kulanama yabadde ateeka ssente mu bufumbo buno, yabadde ateeka ssente mu kwanjula oba mu mikolo gino. So mu bumpimpi kiba kitegeeza yaba awasizza omusajja. Naye nga guno omukolo ate guno lino eddya ery'okusatu omusajja ye yataddemu, kitegeeza Ssenga Kulanama gwe baawasizza ku luno si ye yawasizza. Wonna omugatte ebbanga Ssenga Kulanama lyamaze mu nsi ne ku nsi ne mu Uganda yakafumbirwa amalya 3, lino eddya lya kusatu. Nga nvuddeyo eyo katukkirire ku mwami amanyiddwa nga Jumba aligaweesa ng'ono ye CEO, ye Managing Director, ye MD, ye President, ye Kabona, ye Muggalaggala w'enzikiriza emanyiddwa nga tondiizimu oba tondayizimu oba tondizimu. Byonna njogera bingi gw'osobola okuggyako ekikwanguyira. Jumba aligaweesa Kabona era nga Jumba aligaweesa naye musajja abadde omufumbo. Omusajja tabalirwa malya.
so tetujja kuyingira nnyo mu malya ga mukulu Jjumba aligaweesa naye ng'ate abadde mu bufumbo n'ayawukana ne mukyala we okuyingira obufumbo buno bano bakwatagana batya ababiri omukyala Ssenga Kulanama Nabbona bw'avaayo n'atongozebwa nga Pulezidenti General w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda yakeera ku makya n'agamba nti emizimu emisambwa bajjajja empewo zonna zikiwanuka zimukasa zaani zamugobyeko omusajja atali wanzikiriza gy'alimu awo nno bwana mukulu eyali yakakola okuwoowa na biki n'agobebwa n'akwatibwa ku nkoona ne bamugamba nti ewannyo awo otulabyeko awo nno ate eyatuuza Ssenga Kulanama ku ntebe Jjumba aligaweesa n'akyukira mu kitinga embazzi n'agamba nti agitatagiwoomya awo nno ne beekuba obwama gye bwavaamu nga bonna bakkaanyizza nti akageri nti ffenna tukkiririza mu nzikiriza y'emu lwaki tetwewasa emizimu gino gifune essanyu emizimu gireme kutunyiigira okukakkana nga beekubye obwama bakkaanyizza ku kwewasa bano basetinga ennaku z'omwezi ez'okukolerako omukolo nga ze 30 omwezi ogwa Juni oba omwezi ogw'omukaaga era ng'omukolo gwabadde wali ewaka we bazaala Ssenga Kulanama mu bitundu by'ekigo nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire enteekateeka z'omukolo enteekateeka z'omukolo zibaddewo nga ziyinda naye nga ku luuyi lwa Jjumba mukyala we awera okulinnya eggere mu mukolo gino era ng'amawulire okuva mu nsonde n'ekusifu gavaayo ne galaga nti mukyala wa Jjumba yavaayo n'ategeeza ensi eno nti omwana gwe balina ne mwami Jjumba aligaweesa owa ttondi zimu mbw alina ekituli ku mutima naye ng'ate abamu baatugamba mbw'ono omukazi yali ateekawo kiremya kulemya mukolo gw'abali awo nno bano nabo olwabagwa mu matu ne beeseetinga ne batambula nga bagaludde nga bw'olaba enkuyege oba kaasa kubanga atambula agaludde wookolera ensobi be pap ng'akuluma njatunuulira omukolo gwabadde olunaku lwa Sande nakusomeza 30 omwezi ogw'omukaaga mu bitundu by'ekigo abagole abako abasajja baatuuse essaawa zaabadde 9 wadde nga mu ndagaano baalina okutuuka essaawa 6 naye olw'enkuba n'olwa jjaamu n'entambula baatuuse essaawa zaabadde 9 ku ssaawa 9 baalindiziddwa ebweru awo ng'enkuba etonneredde ne babasalira akaguwa awo nno bayingire ogenda kukibiriza ate ng'omwana omulenzi David Jemba gwenzaala wakano mwe muyita DJ ndeetera abaana bange abasawo balabo bamusaanidde nkiwulidde bulungi kale David Jemba kubira ebifaananyi ebyo byolaba nga basimbye olunyiriri nga beesimbye lwakasota nga bayingira okwanizibwa mu maka gano baasabibwa abagenyi abako baasabibwa abantu abatasukka 100 bazze 100 n'omusobyo era nno twagenza okumagaamaga nga ffe ab'amawulire be bagamba nti mweyongereyo muko yenyige wano mweyongereyo eyalabirira Jjumba nga muto eyanyiga Jjumba amabwa nga yeekoonye bugere wuuno atuuse gwe semberayo ono nno ye yalagiriranga Jjumba mu kibiina ng'akyasoma naawe weeyongereyo atuule wano so abantu abagwa mu kkoweryo ne batuseseetula awo nno ekikomera ne kijjula bettu ne kikubako awo nno omukolo we gwatandikidde abantu ab'ebiti eby'enjawulo ne batuuzibwa omukolo gwatandise n'oluyimba lw'eggwanga tulina eddungi Uganda oba luyite the national anthem era nga anthem eno teyakubiddwa DJ yakubiddwa abaana ababadde bakuba bandi ne bagikooloobya
bamaze okuyimba national anthem oba oluyimba lwa ggwanga olumanyiddwa nga Uganda. Awo nno omwogezi n'asaba nti abavudde ku sayidi y'omwami bagatibweko sayidi y'omukyala bayimba oluyimba olwabwe olwa kalica, era ng'oluyimba luno sijja kuluma omunyamu wadde n'eddakiika n'emu kandukuteereyo oluwulire nga batottola ebigambo byabwe kubanga nze siri wanzikiriza yaabwe. Tusanyuke tujaguze tusoto yananyirimo wanga yiriyona namula jajjafe olusozo olwetweno yetukubo eberyamagezi Jaja wensozi zonna owakira obulamu ekifo ndibwa ky'ensi omutima ogw'ensi yonna tusanyuke tujaguze tumusoto yonnanyirimu twesimye nnyo abaddugavu nga tutambulira mu buwange waffe obulamu n'obuwangwa obuleeke ebyafaayo by'ensi ekitiibwa kya jjajjaffe walusi tusanyuke tujaguze tumusoto yonnanyirimu wanga ibi byonna wangula jjajjaffe tusanyuke tujaguze tumusoto yonnanyirimu wanga ibi byonna wangula kulikayo mu luyimba olwo nsubira embeera ogirabye nga tuvuddeyo eyo tukkiridde abagenyi batuuziddwa abagenyi bwe batuuzibwa nenfuna omukisa ogwogerako ne mwami Jjumba aligaweesa ne mugamba nti taata omukolo gweteekeddeteekedde otya naye nga sinnakuwa Jjumba ono kankunnyonnyolemu Jjumba katini nnyo munaye ssente weekuba egonzaawo mwami Jjumba ono yali amannyo mu kamwa tagaweza bulungi naye ssente y'amaanyi n'akwata essente n'agenda n'agula amannyo era nga w'omulabira wano 32 gonna gaggwayo agaalaalikibwa ku muntu omukulu aba akuze 32 teeth full set of a sound mind adult. Awo nno munnange ye mwami Jjumba naye nga twebaza essente nti ssente oli wa mugaso era tukuwa ekitiibwa mukulu ssente yonna gy'oli. Kankuwe mwami Jjumba aligaweesa akuttotolole awulira atya alina nteekateeka ki ye keekiddako ye obulamu abusanze atya. Abasabo ne banyabo abantu abatakuuma buwangwa na nnono obubaka bwange ngezaako okubannyonnyola ndi mukuuma obuwangwa n'ennono. Kibi nnyo okubeera n'omukyala tomwanjudde, kibi nnyo okubeera n'omukyala takwanjudde mbakadde be oba obeera mu bufumbo obutali bwa buvunaanyizibwa. Kale buli muntu yenna musabira yaali yanjuddwako n'abeera n'omukyala mu mateeka amatuufu ago gennyini ag'obuwangwa n'ennono, kubanga ku lwa baffe Ssaabasajja Kabaka enteekateeka omuntu alina okwanjulwa n'okuwayira nga bwe kiri. Ate enjawulo endala eriwo Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate nga ayanjulwa Ssenga Kulanama pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Eyo combination nzibu nnyo nnyinza okugamba nti mu Uganda tebeerangawo nga ffe tusoose. Ekyo kyanjawulo.
oyo ye mugole omusajja Jumba aligaweesa nga nvuddeyo eyo kankuvuge be nkusule mu kidaala obwedda kamera zange zizuuminga ne zigwa ku mwami Jumba ono naye nga Jumba amagamaganga Omuganda agamba nti atunula mpwangali ng'embwa esudde ekide obwedda Jumba bw'asika ensingo bw'anaanuuka ensingo bw'atunula eri awo nno we nakubidde ku munnanga akama nti Jumba atya mukyala we owewaka okujja okusatulula omukolo atya ki olina ngamba nti Jumba ku magye ge yaleese era ng'omukyala wakajja wano wamuba obukongovvulo obwaddeyo nga talinnya n'omukyala naye amanyi amagye ne poliisi kye basobola okukola awo nno Jumba nga tebannamugjayo kumuleeta mu ntebe esookerwako jjukira akayimba akagamba soko munoonye watudde soko munoonye akayimba ako babadde tebannakakuba nga Jumba akutte apo eziri ku meeza zonna aziridde azimazeewo Jumba alya Obulaba Katonda yali atonda engalo zino zirinnya nassaako ensajja ki emu kuba engalo ati abasinga bagamba nedda tusomese nze kino sinnakiraba nsuubira omulaba bwe yeegaaya bw'atunula eri bwe yeegaaya bw'atunula eri bwe yeegaaya bw'atunula eri apo ezaateereddwa ku mmeeza apo ezisoba mu 10 zonna yaziridde which is very fine kitegeerekeka kubanga byakulya ate mugenyi ate muko awo kankujjeyo ewa mwami Jumba ntinetine noonye ku jjajja Bujagaali jjajja Bujagaali ono ayogerwako ye musika wa taata we Bujagaali senior eyatuulanga ku ddiba n'aseeyeyeza ku mugga Bujagaali wabula ono aliwo kati bw'omugamba nti tuula ku mugga guno ng'otudde kalibu oseeyeeye ayinza okugamba nti gavumenti zonna ziveeko naye nze sijja kikola awo nno nze naawe sijja kulimba nti asobola oba tasobola naye mbutuwulira mbuwona amaanyi baagamumwammulako agatuula ku ddiba n'aseeyeya jjajja Bujagaali baakubye ennyimba awo ez'eŋŋoma eŋŋanda n'akuba dansi nga bw'omulaba n'akuba dansi nga bw'omulaba n'akuba dansi awo n'omu ku baggalaggala n'amuggyako kabuuti eyakolebwa mu lubugo n'ensimbi n'agimuggyako jjajja Bujagaali n'afunya ku kkanzu n'alyoka akuba dansi nze obwedda wentudde nnengera mugongo nga bwe nnengera n'ekirevu ekyeru nga bwe nnengera n'ekiwalaata nga bwe nnengera n'enviiri zino ez'abalaasi ennange naye bw'omubuuza nti jjajja Bujagaali are you a rastaman akuddamu nti tiidi ky'oli kumbuuza kiba kitegeeza by'ombuuza sibimanyi jjajja Bujagaali y'omu ku baasinze okunyumirwa omukolo awo nno kantinetine nkujje ku jjajja Bujagaali nzikirire nkutwale nkuyingizeeko munda mu nnyumba eri omugole ono Ssenga Kulanama Nabbona yennyini mukolo olwaleero ye bebbi w'omukolo njala kwebaza yakoze ku Ssenga Kulanama ka makeup ku bitundu 10 nkuwaddeyo ebitundu 9 ekimu nenkisigaza ng'omusomesa eyakoze ku nnyambala ya Ssenga Kulanama naawe nkuwadde ebitundu 9 ku 10 ekimu nenkisigaza ng'omusomesa awo nno oba oyitidde mu first grade Kafero gye yayimba awo bwe nkujjayo nga sinnakwongerayo lwaki sikuweera ddala Ssenga Kulanama ono ayogeremu akunnyonnyole awulira atya nteekateeka ziri zitya yeebazaani y'essanyu lye liri litya omuganda agamba nti balewo omulamu tasamirirwa Ssenga Kulanama wuuyo omwami wange omulungi omukulu Jumba Luwo aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu mawanga 58 nkwagala nnyo ontaddemu okwefiiringa nti ndi mukyala era nkukakasa siri kuswaza era nga naye wampa obweyamu nti toli nswaza siri kuswaza ekirutwawukanya eri bantaani nga tuvuddeyo mu Ssenga Kulanama waliwo ebibuuzo by'oyinza okwebuuza nga tetunnagenda eri mukolo gye gutabira waliwo ayinza okubuuzaawo nti owaaye omukolo baakubye national anthem yokka na tondism anthem awo ne nkugamba nti waabaddewo n'okusaba essaala
naye ekyewuunyisa era kye neebaliza Katonda eyatonda eggulu n'ensi ne bano aba culture oba ab'enzikiriza y'ekinnansi beebaza Katonda. Kankuwa omwami ono ng'agonnomola essaala naye nga yonna yeetonolera ku Katonda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka obujje. Si nti emizimu egiri eyo mu ssabo tugyebaza oba tugisinza, nedda. Essaala yabadde ya Katonda ng'eri straight, ng'era basaba Katonda asobozese omukolo gwabwe ogw'ekinnansi okubaawo. Kankuwa omwami ono yasabye essaala. Era tukusaba Katonda ayinza byonna ekiseera kyonna ekisigaddeyo n'emikolo gyonna egigenda okugenda mu maaso, kkiriza okugibeeramu n'okugiwa omukisa. Otukome nga tuli wano, otukome nga tuddayo mu maka gaffe, okuuma ejjumba ne kereziya, omukisa enda yaabwe, omukisa emirimu gyabwe, amawanika gaabwe, ebisibo byabwe n'ennimiro zaabwe bibeere n'omukisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Nga tuvudde omwami yasabye essaala, waliwo ebintu by'otalina kubuusa maaso. Ensonga esookera ddala, omukolo guno gwatambulidde ku buwangwa n'ennono. However, ebyakoleddwa ku mukolo guno byabadde bya kalica ya Buganda nga bw'omanyi okwanjula bwe kutambula. Omugole omuko omusajja n'ab'eŋŋanda n'emikwano essaawa eno batwalibwa munda balye oluwombo, batte omukago, bamanyagane, bakole kwegamba beetegeere bafuuke omuntu omu. Nga tuvuddeyo eyo mu mukolo mu kulya oluwombo luno sijja kulimba nti lwabaddemu eddagala oba nedda, sijja kulimba because saafunye mukisa gulya luwombo. Naye ate ag'omunkubo gagamba mbu buli luwombo lubaamu eddagala. Basibe omusajja nga tawankawanka, naye kyannaku waliwo munnange yali akamala okulya oluwombo mu mwezi gw'olubereberye awo, bayawukanirawo n'omusajja n'omukyala, ne neebuuza oluwombo baateekamu bbuza baateekamu kayayaana kyesitamanya. Kati nkolera bwoti mwanyinaze, nkolera bwoti mwanyinaze, muteeko kali kanange nawerekedde. Soko muteeko kali, nteeka ako kanange nawerekedde. Kati munteereka akafi akasaaba kabona. Oyogedde bulungi ekitiibwa ate ekyokundikko bana abalala bali ku byabwe. Akwata ono ye vaisi era bw'aba alina kyabuuzaabuuza ku ono. Kati mwekolemu bawa obudde kubanga ekyo ekinyusi kikulu. Bwe Ssaabakabona tunuulira kamera tofaanana bakutunula ne bafumita omutima. Waagala kwe kuliko kati. Baasi. kibeerako lifaalo. Yes. Bakugwalagira. Ne President ayimirira aliko bodyguard. Ate Ssaabakabona balina bakabona abali wansi. Atofaayo yo siri bw'anaayitiramu baasi. Kati metroli wa Ssenga Busembe namabega mwanyinaze njagala Busembe Bestman waawo mwaganya mwanyinaze Sembe namubiriza omwana omulenzi awo. Kulira bino bataata batudde, Bassenga we bali, bamaama ne bajjajja. Oyo yaani era osaba ki? Bateka bataata anjulire yanje ensonga bali bawulira ono ye mwami wange lw'omwana ye Kulanama n'abakozi. Engalo bazikubye naye osaba ki?
mbadde kajje nsabira taata mbadde nsaba yes omukyala ekyo kyemwandisinza okukubirenga kyansaba tukkirize tuzaale omwana omulenzi oyo nga bwe twazaala n'abakooza weewaawo kati nno kakati bwe njagala okubuuliza saagala kubuuzanga katono bwange nti mulina ekiwasa mukyabwala wange nakubanga webuli yakuwa akaaganya kano wataata mu bigambo byogwe wenyini tuwulire olwo ebyogera omutwalo twagutegese bulungi nnyo era wano weeguli kubanga weebuli omusonyifu okubateeka awafuuta nebisinzi jatambula bulungi taata abamu baabeeranga nga omutwalo guba gwanswa nebeerayo abalina omutwalo ogwataba ffe twaguleese ogwa koyini ogwa siringi ogwa sente kubanga baga nti buli muntu aleetika omusalaba gwe ebirala byonna ebiguwerekerako tunadde naye omukolo guno kino kyekyo omwana omulenzi mwanyinaffe ayogedde naye twagala bagambe ti senga yayogera tuuke wa taata oyogere mu bigambo nga tuvuddeyo tukkiridde omukolo guyinda abasanyuka basanyuka abanyumirwa banyumirwa embeera mugiraba kino nze sikirabanga njagala tutunuulire kubagema abasawo baleeta emikolo egisinga baleeta obuwala nga bulungi nga n'abali abo abali obwannamunigina ovaawo n'omuntu awo aba akutekako ekimuli n'omukuba akaama naye olwaleero luno fe omukolo ogwaffe guno baleese bakyala bakulukulumu mu myaka bakulukulumu mu ndabika bakulukulumu mu nfaanana era nga bano be bakoze ogw'okutugema nsuubira obalaba ne ku ssaawa ey'okujja okubuuza ku bagenyi era abakyala abakulukulu be batubuuzizzaako awo nno gwe alina enteekateeka ennyuka n'omukyala bw'oba oyagala muto tokuttemu ayagala omukulukulu amanye ebizibu n'okukwata abasajja awo nno gw'oba owangudde nga nkugjeeyo eyo njagala tutunuulire ebyokwerinda byabadde byamaanyi ku mukolo guno ab'amagye giyite UPDF babadde basoba mu 100 ezo patulo nga 40 n'omusobyo buli patulo ng'etuddeko abantu 8 abapoliisi eneekulirwa omwami afande Ochola abo babadde basoba mu 4 abo ng'ate bangi nnyo bwe tudda ku bano omukulembeze w'eggwanga be yakafulumya bayite BLDU abo babadde nabo basoba mu 10 nga bayitirivu osobola okwebuuza lwaki ab'ebyokwerinda babadde bangi ensonga ziri 2-3 omukolo guno gwabaddeko abakungu bangi omukolo guno waaliwo enteekateeka nti mukyala wa Jjumba aligaweesa alina enteekateeka ejja okulinnya mu mukolo awo nno security neebeera kagaabe neebeera tight ng'enjogera y'ennaku zino bwe tudda ku ludda lwa Ssenga Kulanama bo tebaabadde na bweraliikirivu bwonna kubanga Ssenga Kulanama yagamba omwami we nti nkutadde siddamu n'okuwulira mu birooto siddamu n'okuwulira ng'onjasimula kubanga ndi kusindikira ejjembe nga baliyita sinziggu likukuba ennume y'ekigwo bw'olivaawo ng'eyiye entamu nvuunike awo nno y'omwami n'asala pulesa kati obuzibu twabadde nabwo ku sayidi ya mukyala wa Jjumba ng'akadde konna tuli amanzaali nga tuli empombo naye nga tulya tukukunadde nga lumonde mu kikata ndi osanga mukyala wa Jjumba avubutuka n'ayingira geeti omukolo ne gukomaawo obwedda tuli ku bunkenke obwona omukulu Mayinja bwe yayimba wabula nga tuvuddeyo eyo tukkiridde njagala tutunuulire ebirabo omukolo ekiyitibwa omukolo okuba kulya omukolo ebeera keeki bw'otuuka ku mbaga nga tolidde keeki abo babeera tebafumbiddwa babeera tebeewasizza
bw'otuuka ku mukolo n'otalya era guba tegubaddeewo. So awo nno we nkugambira nyenda kuvuga nkuyingiza effumbiro olabe ekiri mu ffumbiro nga bafumba, then nkugjeyo nkukomyewo ng'emmere eyidde bagirya. Nsubira embeera ogiraba, bafumbye emmere yonna nga kwotadde n'ebyennyanja, wadde mbu abasamize tebalya byennyanja, naye n'ebyennyanja byabaddewo mu musolesoole. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire keeki, mu luzungu gye bayita keeki, yakoleddwa mu kifaananyi kya ssabo. Lwakuba essabo lino lyabaddeko eddirisa n'obumooli, naye ng'essabo ettuufu libaako luggi lwokka, anti bw'oyingire woyingiridde woofulumira. Eyadizayinize keeki eno yakoze akasabo, obusabo bubiri ku mabbali, wakati n'ateekawo keeki nga nnene ng'eri mu foomu y'entamu n'endagala nga nsaanike n'ekyoto wansi n'omuliro nga gwaka. Lwaki baakoze keeki eno mu ssabo? Kubanga bano bakulembeze ba masabo, bo bakolera mu masabo, tebakolera Mulago oba Nsambya oba Kibuli oba Ekike oba Mmengo, bo bakolera mu masabo. So ye keeki eyo nga tuvuddeyo tukkiridde ku birabo, omwami Jjumba Aligaweesa owa Tondizimu oba Tondiyizimu yakutte mukawaliggo n'agulira bebi we omulungi bebi Kezia Kulanama kibebi n'akiyiwamu emmotoka y'ekika kya Land Cruiser Prado TX nga eno mpya ttuku era nga njeru mulanju nga bw'ogiraba, naye ng'omwaka ya 2014, year of manufacture, year of arrival in Uganda 2017. Ab'emmotoka awo mubimanyi bye njogerako. N'agenda e Kampala n'anoonya edduuka eritunda screen oba TV eziri genuine, n'amugulira screen y'ekika kya Hisense era nga nazo inchi 30 n'okudda waggulu, alabirengako WOLOKOSO extra n'okulabirako MC IBRAH. Bwe yavuddeawo n'agamba nti mukyala wange wadde enkuba etonnya naye nsuubirayo sizoni y'omusana, n'amugulira ekyuma ekinnyogoza ebyokunywa mu luvuutivuti kiyite fluigi, nayo n'agimukubako. Eno yabadde ya kika kya LG nga nzigi 2 egula ddabo, waggulu eriyo obuntuntu mw'oyinza okuteeka obugiraasi, wansi gy'oteeka ebintu ebirala. Bwe yavuddeawo n'atunulamu n'agamba nti mukyala wange ono yeetaaga ki? Nti yeetaaga ogutebe ogunene, wadde mu ssabo temubeera ntebe. N'amugulira ogutebe gw'ekika kya sofa, guno baaguguza Ensambya okuliraana totaawe we babajjira awo, baguzeewo ogutebe. N'atunulamu n'agamba nti mukyala wange ono mwongere kirabo ki? Bwe yatunuddemu ng'ebirabo byebyo bimala, ye Kulanama ekirabo kye yawadde Jjumba Aligaweesa kyabadde kikopo. Kati nze naawe twebuuza, Jjumba bamutendereza ki? Kusimula peneti, kusimula makoona, oba kunnyika kapiira mu ntabwe wali mu difiri wagambira nti kwi ngumaze. So n'amuwa ekikopo, nze naawe tetwategedde ekikopo amwebaza ki? Nga tuvuddeyo eyo mu byaleeteddwa ebikalu, mwabaddemu ebibbo nga bisoba mu 4, mwabaddemu amabaasa nga baasa zonna ziggumidde, mwabaddemu eggomesi z'abasenga, amakanzu g'abataata, mwabaddemu soda, bano bagenda kukola dipo ya soda, mwabaddemu kibbiya oba kintabaaza bakadde, era nga nakyo baakukola dipo ya kibbiya mu bitundu by'ekigo. Bano baabaleetedde ente nga yeenyirira erabikako, ne baleeta embuzi gye sitamanyi oba wano mu mbuzi yazze kukola ki, kubanga embuzi bagireeta kubanga mumanyi omugaso gw'embuzi ku mukolo gw'okwanjula. Ekyo nkibalekedde, alina obwongo tegeera, alina amatu wulira, alina amaaso kirabe. Ne baleeta enkoko, ebisero by'enkoko byo byaweredde ddala, era omuko si wakukowa kulya nkoko. Nti Jjumba bwe weemamaazanga, Ssenga Kulanama ono nze namulabye ng'akyalimu enkoko eziwerera ddala. Nga tuvuddeyo tukkiridde, omukolo guno
bw'oba ogutunuulidde ojja kumbuuza nti abagenyi abakulu be baliwa ku mukolo. RDC w'Emukono yabaddewo nnyo ku mukolo guno. Omumbejja Nassolo okuva e Buganda mu gavumenti ya Buganda yabaddewo. Abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga Uganda baakiikiriddwa Jjajja Bujagaali okuva e Jjinja Busoga. Then nga kwotadde naffe abagenyi abatali bayite. Abakungu okuva mu poliisi n'amagye baabaddewo okusobozesa omukolo guno okugenda mu maaso. Nga tuvuddeyo eyo, abayimbi abaasanyusizza omugole omukyala, omuyimbi Bbire Kasodde ye yafulumizza omuyimbi omugole omukyala okuva mu kisenge. Ssenga Kulanama yafulumya emirundi 3 naye nga buli lufuluma n'olugoye olw'ebbeeyi nga lutunula nga muntu. Ssenga Kulanama ono omuyimbi omulala gwe yasiima amuyimbireko yabadde omuyimbi Mary Butter. Omuyimbi omulala Ssenga Kulanama gwe yasiima amuyimbireko yabadde Lwedititi nga bwe abantu bamuyita, naye nga ye Titi Tendo Tabero, wadde nga abantu bamukazaako Lwedititi. Lwedititi ono yayimbye bulungi nnyo n'akyamula abantu. Nga tuvuddeyo nga mpunzika, omukolo gwa Ssenga Kulanama guno gwabadde gw'amaanyi nti ku bubonero 100 omukolo guno entambula n'enteekateeka gye gwatambuddemu nguwa obubonero 85. Buli obubonero obusigaddeyo 15 ne mbwesigaliza ng'omusomesa. Bwe tutunuulira ennyambala n'enteekateeka oba decoration, ontebe baazambazza obugoye obwa bbulaaka, red ne yellow. Bano baatambulidde nnyo mu bendera y'eggwanga Uganda. Bwe ntunuulira obutabanguko ku mukolo, tewaabaddewo nnyo butabanguko okuggyako emmindi ya Jjajja Bujagaali gye yafuuye ng'omukolo gugenda mu maaso. Ffe yatuwungudde ffenna. Tuba tuli awo tugenda okuwulira taaba awunyirira, nga taaba awunyirira tugenda okukyuka emabega bwe nti nga Jjajja Bujagaali akumye emmindi ng'erina omutwe omunene. N'agifuuwaawo ababadde n'emizimu nga minafu nnyo ne beerijja ebigwo, naye nga kino naffe kyatukutteko ne tugamba ku buko. Awo nne gwe nabadde nkyogera nti ku buko olina nkuba akaama anti guno omukolo gwa buwangwa n'ennono ate Jjajja Bujagaali y'omu ku bakulembeze. Ne ŋŋamba nti awo nno munnange, fuuwa mmindi yo, gifuuwe. Mukyala wa Jjumba talinnya wano, gifuuwe nga buli ogifuuwa bw'otyo mugamba nti tolinnya wano, ogifuuwe nti bba wa Ssenga Kulanama oli gwe yakagoba jjo ly'abalamu wano, naye tageza n'alinnya wano, bw'aba alinnyawo ekkubo limubule. Awo nno ne tufuna justification y'emmindi lwaki efuuyibwa. Nga tuvuddeyo eyo, njatutunuulira emmere yammwe yabadde ewooma era nagyagadde, lwakuba nze sirya ku mikolo era okumanya nti ewooma nabuuzizza banneiba bange 3-4 ne baŋŋamba nti emmere ewooma. Bwe tuvaayo eyo, njagala tutunuulire ekisingira ddala obukulu, lwaki abasajja bawasa abakazi. Mu African Traditional Society ATS, abasajja bawasanga abakazi kuzaala. Mu day to day oba mu current generation eyaffe abavubuka, abasajja bawasa abakazi for showbiz, bawasa abakazi to show off, bawasa abakazi kuvimba, n'abakazi bafumbirwa nti ewaabwe watwalibweyo ebintu, n'okulaga bajja baabwe nti ono mulina mu 5, n'okulaga bannaabwe bwe baakula ku kyalo nti nze nvudde ku luggya. Okuzaala kutono nnyo mu bufumbo bw'ennaku zino, abantu bazaala nnyo kawundo kakubye eddirisa. Awo nno we nkugambira nti Ssenga Kulanama bw'anaaba waakuzaalira Jjumba omwana omu kwalikoma bwe kiriba kisobose, naye ng'ate ffe abalengerera ewala tetulabawo kuzaala mu ddya lino. Tulabawo kuvimba, tulabawo kweyagala na kukwata mizimu kugitebenkeza. Awo nno we nkugambira nti kati bano emizimu gyabwe misanyufu kubanga bonna bakkiririza mu ddiini y'emu, era bano baakubeera mu bufumbo banyumirwe obulamu. Naye
bwe walivaayo omwami nga yakulira abasawo b'ekinnansi mu masekati ga Africa oba Central Africa, kitegeeza alitwala Ssenga Kulanama, kubanga Ssenga Kulanama ye kati ayagala basawo ba kinnansi. Bwe walivaayo akulira abasawo b'ekinnansi okuva e Portugal, e Brazil, South America oba North America, era ali mutwala. Ssenga Kulanama si waakuddamu kufumbirwa muntu ataliiko muzimu nga nze, si waakuddamu kufumbirwa muntu ataliiko muzimu nga Kizza Kerementi, si waakuddamu kufumbirwa muntu atasobola wadde okwasimula akazimu, wadde akazimuzimu nga Idris Lukwago, nga talina wadde akazimu, wadde akajiiko k'akazimu. Gwe Ssenga Kulanama talina kyakugamba. Mukyo Ssenga Kulanama waakuddamu okufumbirwa abaami nga balina emizimu, nga bazitowa mu mizimu, nga bolani mwana nti gundi mugagga, nga nabo bagagga mu mizimu, nga balina emikyala, balina emidinka, balina emikalamojja, balina emizimu egy'ekika kya Namagoye ne Ssemagoye gyonna. So mukyo mu maaso awo nkusuubiza mu bbanga etali awala tujja kufuna Ssenga Kulanama annyonnyola obulamu bwe n'embaga ye. Mu mbeera eriwo essaawa eno njagala nkute, naye nga sinnakuta kusiibula, njagala kuyozaayoza Ssenga Kulanama nti kulika. Awo nno ffe ne tugamba nti tubaagaliza birungi byereere. Nabadde nnyumyamu ne Ssenga wa Ssenga Kulanama ku nsonga z'ekisenge. N'aŋŋamba nti Ssenga Kulanama takkiririza mu kusaanyaawo butonde, era y'omu ku baatyaba enku, era y'omu ku bakkiririza mu bibira okuwangaalawo, nti era ku kyekutyaba enku alikkiriya. Ku ky'obutakkiririza mu lwazi, era n'atakkiririza mu lwazi, akkiririza mu butonde obw'emigga nga gikulukuta amazzi amayitirivu ng'omugga Nayiro okuva wano ne gusibira e Misiri. Awo nno mwami Jjumba nti oli ku kituufu ku nsonga ezo. Ssenga Kulanama twagala okukuyozaayoza olw'omukolo guno, ne tukuyozaayoza okuba nti wafumbiddwa, nti emikolo emikadde gyonna gw'obadde owasa ku luno nno mwana wattu nno baakuwasizza. Njagala kubanga mbasiibula nga neebaza abakulu bano wammanga, neebaza omukulu Farouk Boyze, nkwebaza okuba ng'oteeseteese eddoboozi lino bulungi nnyo, ne neebaza omukulu Idris Lukwago okuwandiika byonna bye njogedde, mbadde sibijja mu mutwe gwange, ne neebaza omukulu Kizza Kerementi ku lw'okuteekateeka ekifaananyi n'ettaala, ne neebaza omukulu Daniel Mugoya olw'okukwata ekifaananyi ekitaliimu bbala ekitakankana. Olwo nno n'ensembyayo Tone Sennabulya atemyetemye bino byonna by'olabye okuva ku ntandikwa paka we tutuuse wano. Ne nkusaba tukwatagane omulundi oguddako, Omukama akukuume, beera bulungi. Ssenga Kulanama tukwagaliza obufumbo obulungi. Yogayoga. IBRAH Mukasa ge mannya gange, atakogga atagejja atagenda. Mubeere bulungi, mweraba.